yagenda okukubira abamafiya boyogerako bakunyula kye bakunyudde. First of all, they are young. Museveni is going nowhere. Ebo bati bali kubeerako n'amayumba magabeeyi. Mpulira. Kyekyo batwala beyagaleko bavulenye tumwebaze yajja wunya oluwumu yali dipitala disi mugagga muvundu ayina golobo ayina ziwoteri ayina ki mawa ayina gundi ayina ligo chembazi akolawa simanyi. Yes, bano bakakande bebali babasajja bebali bani ne batagala ne badde no bantala kati otugamba ne mao tumuleke afune ku kizimbe aguleyo ku basi. Yes, alinze Museveni fenga bwatulimba bilala alinze Museveni aveeko Museveni aganye amulinze naye akwatemu obuvuka abo bonna bumalira why ebyobukulembeze n'ebyobufuzi ebituukira ku muntu wa bulijjo kakati ke kaseera ne mao kyakozeewo afune ku suuti enyirira. Olowooza abadde tagifuna waliwo ebigambibwa nti luli yali yeesimbirawo sente za muntu. Mao teyali mu DP. Mao yaleka DP n'agenda n'agula awuli n'akola Progressive Party. Mpulira akyegaana. Mpulira naye entala tubayita ntale ntala. Mpulira nantala sente yazijjawa sentala nantala zamuteeka mu kalulu. It is alleged nti mu kalulu yalina biliyoni 3 kiteeberezebwa yajja ne biliyoni 3 ezo lwaki teyagulako motoka n'atuleka lwaki teyagulako motoka n'azimbako ennyumba nti bajja ne balimba nti tulegitimize results nga Besigye yaziganye. Gwe gwali omulimo gwe kibezi gye bwaganiriza afuga DP bamawo bajje bo bagambe ffe tuzikiriza omuntu omu ne bwazigaana. Mpulira tunakakola mu 2021 anti era bye batandise nti bano ba Chameleone simanyi Chameleone ayingidde simanyi akoze abo bamafiya be babakozesa nkubuulidde ayagala bwa meya abo ba Chameleone bamafiya be babakozesa bagamba tulina gurupu 2 tumukunde tulina gurupu 3 tulina yaffe ya Museveni waliwo mafiya tidde bakawenje bajjano bwe bava bamuyola oyo mutuka bayola muyoli bamutolayo ng'omusubbaawa tamale abamagye bazende bakaweetuli kati gurupu y'abamafiya Joseph nebuuza yalakubuuza lwaki munyamo kati gurupu y'abamafiya yekolagana n'abana aba DP lwaki munyamo lyamu supu lwaki munyama bwoga nti ndi nyama ndyamu supu NRM yonna yeeyiyo ojambala ne ku mutwe oyagala mu Museveni nedda baba sina kenzibye nedda sebo obukulembeze w'enkya yenze nange mafiya yankuba nange mafiya yanteekako neya tubi ajja tumufuge nkuwa omulimu ku miliyoni nkubenya nkwasa omuntu mutandika wakakijino linja batta jangu muniyofisa ntukuwe miliyoni 4 omusala genda oziwe nnyoko genda osulinga ku malaalo ga nnyoko mwenaalemu omanyiyo omuntu omu atabba Museveni abasigadde wabata ati bakye bakoze ensi yonna mu nsi mwonna omukulembeze bwakula mutandika okulwanira obusika kati baba ono omuvubuka ne gurupu ye yatujooga Enga mwite twetagibwa kankubadde ogamba obuji kati gamumyuse yatagalira kubano bammawo gamumyuse ogamba okulwanira obusika naye obuzibu byofuzi byamwe mwabifuna byakuwandiika ddame mulinda Museveni awandiike ddame ateekemu nti gundi so ebyobufuzi bibeera opening nga mulina obbereka abantu basalewo mwanange kibeera bwekiti you sit down and realize nti can Museveni be succeeded by who? Kwa hiyo Museveni kyakoze talina musika gwalazeewo acheya chacha no achache yagaliza ate osololaga omusika ngo chache yagaliza chembagamba nti Museveni yali mu very unique position is very entrenched all of the institutions ezaliyamye omukulembeze obukulembeze okukyuka nafu nnyo yaziyimirizaawo n'abasiraamu bamugenda tuzimbire ekijjukizo mpulira kakati ate gwobanja oyagala afe kakati abo myaka bagimwongedde n'abasiraamu bakanyiza nga tanazimba kijjukizo talina gyalaga anti bamusabye ekijjukizo mpulira namugongo ekijjukizo osobola okukiteeka mu biwandiiko binoogenda ddako n'akiteeka mu nkola naye yagaa nti bannange twetaaga ebiriyoni emu lwaki Museveni tagituwa mpulira ne Kereziya eyina Vatikano eyina ne banka balibasi naye esaba Museveni
bakabaka abamanyi na budget eri mu Museveni bagamba ono mwanga gwe yafubutula emisinde nkulaga omvuga wa bodaboda yamutwala nga aleseewo konvoyi natema ng'emmundu tezikyamuyamba ekikwewunyisa bajjajja bansi bambi bebajja n'omulambo n'enjole ya mwanga abamwanga bwalumba mmenga ate nensi bambi naafu musemutai wali oyogera nali njagala obbirabako naye ate ndabanga bitandise okulabika bajjajja booli bebajja ne mwanga musajja yafudde kansa yeyamuse anti mwanga yakisiza omukono wa accessories kakati abo babayita basesere bajja n'ebintu wana enkoko ensesere biki bali bagala tukonfamu babulire abaganda nti kituufu this is body no yenjole mutuufu yes because if him died in accessories ezikabalega ku died on his way to Uganda natatuuka so therefore strategy tujibala succession in fact mbakwandikidde nnyo mbalaze who can succeed naye ono omulenzi yakikwata bubi yetali mumusalowoza jakyeyoolera kati bakawenge balabise abamuyola ekiseera kyonna nadduka yetalimu mu succession prediction zo ekipulaninga bubi naye yali akisobola mutandikwa natufukira ekyomutawaana mutani wakajembo programu jijeko bebakutte jijeko ne bubasi bo babwoke batebategeerayo liberion bwetumujjana nga tumutwale ngaotwale yani njagala onkubira ettooki mu byafaayo bya Nsibambi musajja mu byobufuzi abadde atya okoze naye Nsibambi tokoze naye abadde atya nina akatabo kange mumuwandiikako Nsibambi Katonda amuwaddemu omukisa mutonotono olekyo mara jala okujjukiza nalabye ku byafaayo nga bagamba ekintu ekyasinza omunyiiza mu nsi lwe lunaku Nambooze lwe yakunga abantu bamudize sente ze busungu bwokka bwalina Nambooze kati yafudde teyeetonze anti kyemugamba nti Nsibambi baganda banne naye afaanana ng'abaganda abalala a professor of political science, head of political science at Makerere University, was supporting Federal. Federal tekola mu Uganda. Abantu kyebaagala. Ekinkubuulira mu kifo ky'obubagayidinga. Kale tekikola naye abantu bo bakyala. Mu kifo ky'obubagayidinga n'abaganda mwe professor. Nabisoma kambabuulire. Naye yatya mobu. Teyababuulira. Yatya mobu. Ekyokubiri yagenda mu lumba awo egindi ku Lwentebe nga gavumenti eyise etteeka mu 89 ndobachi eri ettaka buli bamulabanga mu nsi mulimu Nsibambi anze ngenze nensi Nsibambi n'olya mu Buganda oluko yali awandise ebbaluwa ng'alekulira ewange obinjogayo nze yasoma okukwatira ewange emboka ekaaba bukaabi ewange tebabiyogererayo. I went to school, I'm educated, I'm knowledgeable, you own your arguments. I'm a university graduate. Nongamba nabagamba nti omusajja yali dokita Kenya n'agamba nti okuva lwe nkutte mu ngalo sijja kuddamu kunaaba ngalo bamugoba mu medical association mpulira a medical doctor atanabe mu ngalo who teaches hygiene engalo za president zote zibamuki kyali kyakugereza anti kugereza bamugoba naye compared to other Baganda professors Professor Nsibambi has scored politically anti kyenkubuulira Professor Semakula Kiwanuka tafe yalinze nnyo minister Bukenya yeyefuulira ddiikuula professor kati yogerayo professor omuganda omulala Professor Gilbert Bukenya yasoma ebitabo Makerere n'asomesa Nsibambi when you compare the others Nsibambi has scored highly ne politically Nsibambi yavaawoko yasavinga ekiseera kye n'avaawoko mwe mulemeddewo wano yamugamba president nti bw'obanga ongoba tongoberanga ku leedi ongambanga n'enkolaki n'engenda era yagenda nadda mu bitabo public service abantu bafuna omusaala gwabwe ng'ennaku 3 tezinnaggwako mpulira yes naye Nambooze akunga abantu mbu bamuddire ssente z'amasiro ne bakunga abantu ne bakunga nze ewange nti simanyi kusonda ssente muzisonde muzikomyewo bring it back
namboze siga nabikungere twale wa mirundi gwefaza ne gandulayo eyalidde sente za kaveera toyita kungamba mumve kaveera gonguli empale mwebamba munonyaja munagule evinyo mwebagule evinyo batubuuzaako bontandika bwotyo tudde kaveera atiyo obusumbayo bontandika kaveera nga n'empale gyenyambala gwekyo kintagirira nekyenagula ennyama ne supermarket ndizizitingira wano gwenga tomulagirira vinyo gye bagigula envinyo temulagira gyagigula tosobola kundagira program kulembeze wenja tubeera mutereevu mu studios ogiddamu ekiro saawa 4 n'olwesande saawa 6 kakati tamale ensonga ku Professor Nsibambi yeno abantu bagamba omusajja n'alwala n'atuuka okufa yasaavinga tetuwuliddeko ku effort ya gavumenti gamba nti omusajja agenze mu America ajjanjabibwe atwaliddwako e Buyindi negiriga ensi eyo ku bantu aba basaavinze nti anti problem gyeriwo nti however much the president likes you or loves you bali bakolera akayumba bwe baba sente zo bazikuba yali atandise okwagitatinga bino ebyava temugikwatako one this is how you can express Museveni nakuyita gwenga gwe yakola naye omulabikidde nti omuwakanya nti Nsibambi yaraisinga issue ye ogenda kumujjanjaba cancer e South Africa nemugaye we can even create a cancer gundi wano kugundi wano emulago but all of these things golowooza gundi bwe bamuwa special zandera kazibu bwe bamuga nti agenda asome PhD golowooza sente zonna lwaki yakomawo nga tagimaze Dr. Special kitegeeza to the moment gwe kabakugira bati other forces come in nga bakwetooloola Museveni agambye gwe nga weetooloola nawandiise ekitabo kyayugumiza taito ki naye mbasonyiye Manning State House mbasonyiye my mother prevailed over me nkibasonyiye ngenda nakukyokya kuba ewange bayinza okukibbayo ebitabo biri ebyo byenatereka nawandiika ku balamuzi nti the Randy Fools nenkatereka Randy Fools nenkatereka mukama yaleeta ebyo naye maamawo naafa ani addamu okugamba tolaba musajja ono deputy Gondi Solicitor General kati nalabye red paper ate muwandiseeko ebadde emukuba bwe bakuba ng'oleeta nedda muyite ow'amawulire nti aze kusa omubenyondo mu mutwe bumala kukuba ne bukulyako sente nkubaako bakulongoosa bagenda mulyako sente oba bajja bikuba ennaku nnya muwa pictures mwanidi pictures nedda ng'onoonya biwandiika yennyini ekatatuuka ebipya bizuuse bakubeyo ekirala bamutundireko onoonya bikuba source genda yo mu red paper otekeyo miliyoni yo obuuza abirimu yennyini engalabi yeyatike mu kifo kyo gimwagiri engalabi ojaase pulira muwanga gonda abamawulire mubungi tamale njagala okutegeeza nti okusinziira buli muntu alinga omunyiivu ku nkola yammwe ey'okusuula ababakoledde ti ne Professor Nsibambi era tewabaddewo nnyo era abantu ekigambibwa nti gavumenti ye eyagala nnyo okukola statement ku mulambo so si kola statement ku muntu akoze eki alwadde lwaki enkola eyo temugidibya nti bano abamulinaanye tebalina political evaluation tebasengejja nakulaba future yabwe eriki tutafaanana nabalala mu society tuyina okubaawo kyetukolawo nga society bo tebakiina tebalina political evaluation nti ekyo kyenkugambye nti omusajja omwogezi w'amagye kanoti konfaamu nti efulukano in charge of intelligence is a Rwandan spy. A crucial department in the army, which is infantry, has been spying for a foreign country. But what else do you have? How long did he start spying for Rwanda? Kati muyinachi namwe ne mukonfirm mukwano gwo bwazaala mu mukazi w'omwana akuleetera ekizibu nabano batwala ku DNA batandika ddi
tomanya nero namulekanga ewaka nero yatwala abaana ku ssomero nero yamuvuga namutwala mu lumbe akuleta questions nyingi kakati once you admit to this Kano in charge of a crucial department intelligence ebyo tobyogera tamale nze nabagambye nti waliwo wano omusajja yakettera Rwanda semwogerere ne foreign minister wa Rwanda bamwitanga Bizimungu bajja okulambula boda nga bayeyo ba monitors omusajja nabaga tugende bayita mu mabanda Bizimungu nabaga tugende mu mabanda basanga ne communication equipment nga ikolekana na PF munda nga yani nga yabisopo Herimana kibulaba bamukubirika bali kwa Rutale nono omusajja yali azzo kwata kardinali naye yali anonyoyo bakwata ono lyajje onugubali banonya naye nabaga nti omusajja eyayogera ebyama bamusiba musango mulala tebamusiba guli ekyo tekyavaayo mu public naye bamushumiriyetinga naye kiri tekyavaayo bambabazi baali bakyaliwo abatogera byama abamanyi okuuma namulondo to manage information I see tamale gwe ng'abantu gwe bawuliriza njagala nzirimu ekibuuzo kino mufaaki ne Rwanda Uganda gavumenti ya Uganda bafaaki ne Rwanda abaddugavu mbuli bintu byonna that's why Yemen bwe yegatta ne Yemen North Yemen balwanagana nakati Yemen eriyo olutalo you see bw'osoma international relations every country has interest to pass beyond its borders for you believe nti Rwanda iyo teina interest zaayo naye ina byegoba ekyokubiri Rwanda yabateekamu imperialism the most important country to Uganda is Kenya tusungulagana nayo millions of dollars 7 kiwulira but omuntu ayinza okuteekamu amini ekiyitanga imperialism kitegeeza ti omuntu ateeka mu bwongo obwo n'olowooza ntize mpagira akaveera kuba wali wakoze factory mpulira mate nveeko kaveera nga lwakoze factory yange mpulira environment kitutu wotafuna tuwagirawo tozanyira ku bwongo bwange nze njagala omuntu wange ngenda kubba ngenda kubba tonkuba ategeere nti nekiganyize kasi intimidation togenda wa mukwano gwange kaka kumugamba omusajja wemukwate nze ntunde ntumire omuntu in humble way nti ekintu gundi kijeewo kintu kyange nange utegeere nti nze nakikoze oba mange yandagidde mpulira so kakati mwe Rwanda kamba buuze Rwanda nze mbabuuze ekintu kimu let somebody tell me any item made in Rwanda eri mu Uganda wano fabanya omwenge primis ichupa kirene bane Rwanda tebakisobola abanyarwanda bali mu group enkoko mu group abanyarwanda bagula nkoko namba ekintu ky'abanyarwanda kyenda bano ndabawo bus ndabawo buses zikola transport why are you concerned with Rwanda ate Rwanda bwendeba kanga bwetyo what happens to Tanzania mugenda okuyisa pipeline y'amafuta are you going to kneel before it nga bano babakanze nnyo bwe bati olwo bali be mukola nayo business amawulire gegaguluminga Rwanda naye nga tufaaki ewaliwo ekiremi abantu okutegeera yaguluminga yakwata sente amawulire ga Uganda bagula magule mpulira nekakuteekako gundi kati president yaggala ensalo n'agivaako manya Rwanda yaggala ensalo president yigino wadi the Rwandese kiki ekibuze wano buli kimu what are we missing? Why do you believe? Ndika abamu abawoninga Rwanda ate abakazi abasula nabo mbuliti bawonya Rwanda waliwo tamali waliwo ekigambibwa nti bode yegaddwa naye waliwo akaseera kagenda otuuka mu maaso awo nga yeetaagibwa okubanga nzigule kuki waliwo ebyamaguzi ebiyisibwawo olw'ensonga emu kasita ensonga eyeggwa temwategeera kyasuula Jahaya gundi ono wa Gambia Senegal eyina ekitundu ng'okukiyitamu ogendayo ekkuba eryangu oyita Gambia oli owe Gambia n'ayagala akole ki n'aliggala bwe yaliggala abantu bonna abaali bafuna mu tracks zino ezayitirangayo be bamumma akalulu because for you don't read temuyina budde kyovula babagulanga binyeevu omwana n'atuula mu Serena n'ayita ombaka wa parliament genda mu America kwata dole mitwale nkuchukwa twala ne Bobi Wine dole mitwale genda naye sikwasa nnyo sikutomera ng'entaama dole mitwale
$5 nze olinamuko kasere waliwo baziwalagira ngenda mu New Vision kajja n'obugalumindi bwe manager akuyita ndi Kabusenga nze yayitibwanga president kati Kabusenga yampita yes sir baba yes baba mu office bila one mutirawo ekyo tike akubuze bibuze mutabani wa mirundi cannot be reduced to that level naye kuba kudda mu kyalo n'omuzimu gwa kitange kumawo ne gunzita mpulira nti kati ndi wani nti Kajiji yafuka kati comedian center Kajiji omuzimu gwa kitange empiga lwaki tekoma lwaki teggwa lwaki etutuuka ekiseera nevaamu sale kamwana ono kigogongole mpulira omuzimu gwa kitange guntumye nti kati Kajiji yafuka Kajiji kati akasajja kaso kati kanfuga ndi mu New Vision tunatera okubaliriza programu eno bikuku nabo nabo abeera tambala obikula mutoki naye tamale okuva lwe nawulira ensonga za Rwanda Backlash sifunanga nsonga nambulukufu nze nkugambye Uganda kyefa ne Rwanda kutuuka ku extent y'abantu kwekuba amasasi countries ku border America yesinga okweyiza area money area lobby eri mu America don't they disagree bagira ne batakanya tebaweereza gundi Clinton omuwala namukuba ekyo buno butakanya bususi states have no we did not choose a neighbor. I see. We did not choose a neighbor. What we have to do ate babanyarwanda balina mu kirinti mubajoga era luli nga bambabazi bakyaliwo Kanabi yawandika story nti President Museveni alambudde district ye yabirimu was arrested. Mpulira Kanabi was arrested. Mpulira nga bambabazi ababazi bakyaliwo abategeera sentiment waliwo olunaku lumu abanyarwanda batuyisa bubi ku border nalwekyo ne bamufungula mbwataddemu pisto naye nalaba beekuba ekigali ku woteeri abakoma president nga kyandakutta akago kaali bwati naye nga nze nagamba a man who did diplomacy era nabagabuulirirawo nti bano ekibalwanya kiri kimu the president was touring the Kabale and he drove into Rwanda. Singa ba diplomats wano mubayina president yali komyewe Kampala nali nyenyenyi ne bamwaniriza ku Kanombe nasanga bu parade yaki he inspect a guard of honor abaserikali bali ku border anti bwe bujozo obulwana bwe bagamba ba diplomats tebali temuyina ba diplomats Museveni yagenda bujozi nayingire watali wawe ng'agirambulanga famu temuyina ba diplomats mpulira president is a very humble man. Singa bamugaa nti ekijja kutuleeta diplomatic problem you must go back to Kampala board your plane arrive at Kanombe International Airport and inspect the guard of honor. Tugenda kumaliza n'ensonga eno batumaliriza buli mu foreign affairs ambassador Mugume ambassador Neni ambassador Sentamu ambassador Sentongo ambassador nga tugala program tamale tudde ku Kaveera ndesibirimu akaveera nze nesalirawo nesi sayina gandula kunsalirawo era bamunyomi nena mugongo gye kali akaveera kekatta Yesu akaveera mubanze omulambo wa Yesu akaveera kakoze eki abakasuula bakasuule factory ziri 10 akaveera bakakola ne kabeera sini bayina tumugendayo kanaye me nti omusajja yasoma leba kanaye sacrifice 10 factories ndi kubanga somebody mwaka wera nemuzireka a big man has created a factory yebinankani omwana wa chapati abagambi alienda mugongo nti singa nteeka mu kipapula kino nenteka mu chapati ekipapula kinywamu nebugumo ligwamu esitunda Kaveera keketagisa kakume chapati yangeyo munnaddiini n'omala obudde enda mugongo tejja kuba Kaveera kekatta Yesu batumaliriza programu eno nyombera kubategezaako nti bwetutyo gigadde olwaleero Oluganda tukugamba nti egundi baziyita batya zino tamaiti enkuyege bw'ozifuuyira olubugo tezisulawo
mbumwe baziika jjajja waazo kakati mutubuulire yesu bamuziika mu kaveera abajulizi baabokya buveera kiki ekibasiiwa n'akaveera lwaki togenda namugongo oli mukatuliki atagenda namugongo tosaba nze yasaba paapa nampa emikisa ate nziri mu bafu yenze abadde Richard Ntale mukama waffe omusumba Agustiniga ennaku z'omwezi nga 9 mu diplomatic service egenda kubeera ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana mugende kuwuma erugogo mu conference room yaabwe mugenda okubeera nga mufuna emikisa egy'enjawulo saako n'empeta tusiibudde programu giddemu ekiro ssaawa 4 ku mikutu gyaffe ABS TV official page kwe kuli omukutu gwa YouTube saako omukulembeze w'enkya ku Facebook mweraba yesu ero nja kugajja wano ebibuuzo n'ebyokuddibwamu bijje kuba akafulu abamanyi ensonga kakati kankubuunze pasayika ati abagundi abalogo azaayo bizi